atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo oyo kyetonde katonda wanga namugereka ggulu liiso ddene serubaale guludde eddoboozi lugaba wa byonna oyo katonda waffe nga era ye katonda w'abajjajja baffe nga bwe baatutonda mu mabala gaffe ng'abaddugavu n'abantu abalala bonna nga bwe baatondebwa mu mabala gaabwe era gaaweebwa obwakatonda. Bassebo ne banyabo nzize okubabuuzaako yenze Jjumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omu bw'ati. Abakkiriza mwenna bannayuganda mbabuuzaako ebbanga mbadde ndudde ebbanga ddene okulabikirako wano naye nsaba okusooka okwetonda nti ebyalobera Wanyindo okweggala twabategeeza nti tugenda kusisinkana ku ssaawa emu ey'olweggulo nga ssaawa emu ey'olweggulo kyetwabadde tugenda okusisinkaniramu mwabaddemu okulabika nga essaawa zino nga tumaliriza naye tufunyeemu ebyalobera Wanyindo okweggala n'obuvunaanyizibwa. Mukimanyi nti omukulu takeerewa wabula akeereyesebwa. Kati waliwo ebinkeereyezza naye bannayuganda nzize okubabuuzaako abantu baffe mwenna abatulaba abali mawanga ag'ebweru abali mawanga amalala gonna nga temuli mu ggwanga Uganda naye nga gimusinziira okutulaba nga Dubai, Abu Dhabi, China, London, America n'amawanga amalala abali e Kenya abali e Rwanda naye nga mwenna muwulira olulimi luno olwaffe oluzaaliranwa kubanga obwakatonda bw'omwana w'omuddugavu oba obwakatonda bw'ensi bulabikira mu lulimi olwo olw'omwana w'omuntu oyo nannyini nsi eyo. Kale no bassebo ne banyabo njagala okubategeeza mmwe abatulaba nammwe abatuwuliriza ku mikutu gyaffe egy'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ejja Nnono TV n'emikutu emirala gyonna emigattabantu. Abo abantu baffe abakozesa website abakozesa emitimbagano mwenna social media mwebale okutubeererawo. Njagala okubannyonnyola bassebo ne banyabo nti ensi we yadda bagiyita global village yafuuka ekyalo kimu nti ewaffe era Akaayi Ekooki Ekannabulemu gy'osinziira osobola okuba ng'otulaba naddala singa oba olina essimu ya smartphone eyo essimu gy'osobola okuba ng'okozesa ebintu byonna biba bikusemberedde. TV za Uganda zonna emikutu gyonna giri ku ssimu yo ey'omu ngalo. Ky'okola kwe kuteekako data ate ne weerabira ebyo ebiri emitala w'amayanja. Nsuubira nti abantu bangi tebakyayinza kubalimba mu nnono zaffe era mwenna abakozesa TikTok tubeebaza okupushinga n'okuwagira gye muwagiddemu obuwangwa buli omu mu nnono ye buli omu mu nkola ye. Eryo ttafaali lyoteekako okuzimba eggwanga lyo okuzimba omwana n'omuzzukulu okulabika nti omuzza ku buwangwa bwe. Bassebo ne bannyabo omuntu okudda ku buwangwa bwe kikulu. Ngenda kubannyonnyola kye bayita obuwangwa n'ennono. Bassebo ne bannyabo ekigambo obuwangwa kizibu nnyo. Olaba enkoko erina obuwangwa, olaba embaata erina obuwangwa, olaba embuzi erina obuwangwa, olaba ente erina obuwangwa, olaba buli kintu kyonna kirina obuwangwa. Kakati bassebo ne bannyabo ogenda kukola otya? Njagala kubuulira ku buwangwa bw'ensolo. Oyinza okuva wano n'ogenda ogula embuzi mu kisibo naye ng'embuzi eyo ebadde eriira kumu n'ezizo nga ebadde eriira kumu n'embuzi zo. Embuzi eyo n'ogigula n'ogireeta awaka n'oddayo n'ozisiba ku ttale lyerimu era embuzi eyo teyinza kusula wa muliraano, teyinza kuddayo mu kisibo gye wagigula kubanga eba emaze okutegeera nti obuwangwa bwayo oba obwakatonda bwayo oba obujjajja bwayo oba ekifo kyayo kiri mu maka ga Jjumba Lubowa Aligaweesa oba kiri mu maka ago. Kale nova ku mbuzi tunuulire enkoko. Enkoko ziriira wamu era enkoko ku kyalo oyinza okusanga enkoko za neighbor n'eza neighbor n'eza neighbor zonna nga ziriira wamu nga zitakulira mu lusuku lwerumu oba mu musiri gwe gumu. Naye bwe zituuka okugenda okwebaka enkoko ezo buli emu teri egenda wa muliraanwa, teri egenda gyetasula, buli omu egenda gyesula. Kiki kyakulabirako?
Vawan ogende wa muliraano ku nkoko ezibadde ziriira awamu oguleyo enkoko era olugigulayo n'ogireeta teddamu kugenda wa muliraano kubanga olugireeta ng'ogituuza ku ssiga mukimanyi bulungi nga etegeera nti gano ge maka gange bagibazisa amasiga abalala bagibazisa emmuli abaasulako mu nnyumba ez'emmuli mugimanyi bulungi n'agibazisa n'agamba nti enkoko ebaze emmuli olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwomusanvu bagibazisa emmuli musanvu. Njagala otunuulira omwana omuwala asoose okwekona akagere naye bamubazisa emmuli musanvu. Wali otuddekaawo n'olowooza lwaki emmuli ziba musanvu? Kubanga nabategeeza bulungi nti mu bw'omwoyo mu kitikkiro kya jjajjaffe Kabaka bulamu, kubanga buli muntu alina obulamu n'ebiramu byonna bibeera birina obulamu. Kakati obulamu obwo nti Kabaka bulamu Ssewamala Musoke yamalirwamu ebyensi n'eggulu. Emyoyo gino omusanvu egiri mu bwakatonda bwaffe era egiri mu bujjajja bwaffe, emyoyo egyo era emmuli babala musanvu. Lwaki? Kubanga emyoyo egikola obwakatonda giri musanvu. Munnange n'ekigambo Katonda bw'ogenda okiwandiika mu nnyukuta mweze mwasoma era kirimu ennyukuta musanvu kubanga buli mwoyo guyimiridde mu nnyukuta etya emu. Kakati emyoyo egyo omusanvu bwe bwa Ssewamala Musoke olaba nti enkoko eno bagiraga nti tukukyusizza ennyumba oba tukukyusizza mukamaawo oba tukukyusizza amaka ago n'osituka n'ogenda ne bagireeta mu nnyumba eyo. Kale nno bassebo ne banyabo olaba enkoko yetayinza kukyusa bulamu bwayo nga ogiguze wa muliraano naye neetasobola kuddayo neetegeera nti gano amaka gaayo. Gwe Munnayuganda, Omuganda, Omunyankole, Omusoga, Omulugwala, okyusa otya obuwangwa bwo n'ogenda mu buwangwa bw'Omuzungu ng'olwaleero bw'oyinza okwogerako? Kati gwe weebuuze enkoko ekulema etya, ekusinga etya okutegeera? Embaata ekusinga etya okutegeera? Embuzi gye baguze wali ne baddamu ne bagisiba wamu. Ate olaba ente ng'ogiguze w'omuliraano oba ng'ogiguze ku kyalo naye nga bazirundira wamu ku ttale, bwe zituuka zeesoloolamu, mu abamanyi olulimi olulunzi, zeesoloolamu ne zigenda gye zisula. Kiki kye tubakubiriza nga bannabuwangwa na nnono? Tubakubiriza nti buli muntu yenna adde ku buwangwa bwe. Mukimanyi bulungi nti twabuzibwabuzibwa ne tuggyibwa ku doctrine zaffe. Ekigambo doctrine kitegeeza ensibuko, kitegeeza obuwangiro. Doctrine kitegeeza empisa, nti twava ku mpisa z'obuwangwa bwaffe kakati n'enkoko zitusinga okutegeera. Naye nga nabategeeza nti tunakeerewa ffenna gye tuli tusobola okuddayo mu buwangwa bwaffe n'ennono. Obudde tibunakeerewa. Abantu abamanyi obuwangwa n'ennono bakyalimu mu nsi. Kakati ogenda n'otunuulira abaana abafumbirwa, awo otegeddewo kiki kye wagendaga. Abaana abafumbirwa, abalenzi abawasa, abaana abagenda emitala w'amayanja ne bava wano ne bagenda okukola obwakadaama. Kitegeeza omukozi ndowooza akola mu nnyumba ey'omuntu, kigambo kya Luwarabu. Naye mmwe njagala nnyo abakola obwakadaama oba abagenda mu mawanga amalala, njagala nnyo munneetegereze olunaku luno olwaleero. Omuntu bw'ava wano n'agenda mu mawanga g'Abawarabu oba China oba mu mawanga ki, abantu abo bakolayo ssente naye bwe bakomawo ku butaka baba baavu. Mwali mukigenderedde. Ssente bazifuna ne baziweereza eno naye zisigala za buwangwa bwa nsi eyo, kubanga otegedde nti bw'ogenda embuzi enkoko bagibaza emmuli okugitegeeza nti gano makaago. Gwe Kadaama ava wano n'ogenda mu Buwarabu oba omukozi ava wano n'ogenda okukolera China, obala mmuli ki ng'otuuse China okutegeeza omusamba gunnannyini kyalo ekyo, omusamba gunnannyini nsi eyo oba obwamwoyo bw'ensi eyo, kubanga bassebo ne banyabo buli nsi erina obwamwoyo bwayo. Oyinza gitegeeza otya nti ddala nze Jjumba nzize okukolera mu nsi gye bayita China era nzize mu kibuga kye bayita Bayuni oba nzize mu kibuga kye bayita Abu Dhabi oba Dubai oba London? Gwagendayo ensi eyo gitegeeza otya nti nzize?
ewaffe bwe tuva wano n'ogenda mu nju endala katugeze nzije wano abaana bange ne mbatwala ewa jjajjaabwe abaana abo basooka kulwala mukimanyi bulungi nnyo era mu kulwala awo bagwa omuntu omukulu ovudde mu kitundu kye bayita Kampala n'ogenda e Masaka ofuna omusujja omuzungu agamba nti okyusiza weza naye tebeera weza tebeera mpewo nti okyusiza obulamu nedda oba okyusiza obwamwoyo bw'ekitundu ekyo n'ogenda mu kitundu ekirala kye bakola tukwata akasiisi ne tukakuttira mu kyenyi ekyo ne tukwata ettaka enfuufu ne tugiyenga mazzi ne tuwa abaana abo ne banywa ne tukwata amazzi g'ennyanja oba ogenze ku nnyanja ne tukunywesa ku mazzi ago emirundi 7 okutta omukago n'obwamwoyo obuli awo kati gwagenda mu mawanga ago bwamwoyo ki bwokola okutta n'abawalabu omukago mu nsi eyo onuuna ku musenyi ogwo onaaba ku musenyi ogwo oyina woofukamira n'otegeeza nannyini kyalo nti nange nvudde e Buganda nvudde mu Ankole nvudde e Busoga naye nzize okulaba nga mu Buwalabu muno nzijjamu ssente nange nzize ewaffe bwe ndabye nga muyitiridde okwogera nange ne njagala nveeyo mbasomese mbannyonnyole nti bw'otuuka mu ggwanga eritali liryo nuuna ku musenyu gwayo naaba ku mazzi gaayo nga tonnakola kintu kirala kyonna kwata amazzi ago otabulemu ettaka eryo onyweko otte omukago n'obwamwoyo oba n'obujjajja oba n'emisambwa oba ne malayika z'ensi eyo eryo ddagala liri ku ggwe tirikwetagisa genda wa musawo ekyo bw'obanga ng'okimaze bulungi n'okitegeera n'abaana bw'obakyusa ekitundu bw'obakyusa essomero bw'obakyusa we babeera tuuka ku ssomero eryo yoola ku ttaka eryo teeka mu mazzi abaana abo banyweko bagenda kuba bassa omukago endwadde ogenda kuba ozigemye eryo ddagala ndibawadde ekyo mukikozese tokoma ku ekyo njagala otunuulira obugagga teri muntu agaggawala nga tali mu nsi ye mwali mukirowoozezaako buli mugagga obugagga obukolera mu nsi yo mwali mulowoozezza ku kintu ekyo bassebo ne bannyabo obugagga obukolera otya mu nsi yo ogenda kumbuuza nti kati Madivaani bwe yajja omuyindi yagaggawalira atya wano munnange Madivaani eyasooka mutabaniwe muzzukulu we yali wano ye mugagga eyajja obuziti yagaggawalirawo ogenda kuŋŋa nti kati tolaba Sudiiru nga mugagga munnange abantu abo bazaalibwa wano naye mmwe temukimanyi nti buli woozaalibwa mu nsi eyo London abaana boozaaliddeyo batta omukago n'obuwangwa bw'ensi eyo kuba baba bayiwa omusaayi ku nsi ku ttaka eryo oba mu ddwaliro eryo oba mu buwangwa obwo bassebo ne bannyabo njagala kubasuubiza mu abaagala okugaggawala njagala kubategeeza obugagga mubuleka wammwe mugenda mu mawanga amalala wabula ekibalemesa obugagga biri ebintu bibiri ekisooka bwe butategeera obwamwoyo bw'ensi eyo kakati paapa laba bwayimuka n'ava mu nsi ye e Vatican e Roma n'avaayo n'ajja wano n'atuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'asooka afukamira ku ttaka n'ateekawo ekyenyi ku ttaka olaba bwatta omukago n'emisambwa gy'ensi eyo mwabazze bwe yajja e Uganda yakikola bwe yagenda e Canada yakikola okusisinkana bannansi ba Canada buli nsi gy'alaze kyasooka okukola okunywegera ettaka eryo naye gwe bw'otuuka okikola obeera excited noga nti nzize kati mmaze okikuba akajji nkasambi ngenda kukola ssente ate ekintu ekyo kikolebwa ku lunaku lusooka tikikolebwa ku lwakubiri kubanga oba omaze okunywa amazzi gaayo mu mirembe oba omaze okunaaba amazzi gaayo oba omaze okutambula oba oyina ky'omaze okulya nabo oba omaze okulya ebintu mu nsi yaabwe okikola waakatuuka nga tonnakola kintu kirala kyonna olwo ogenda kukolayo ssente oluusi obeere n'omukisa oguzza ssente mu buwangwa bwo abantu bangi bagenze mu mawanga g'abazungu ne bagaggawala naye era obugagga babukomyawo mu nsi yaabwe kakati gwawaŋŋanguka nga tolowooza kudda mu nsi yo ekyamazima tosobola kubeera na ddembe kyova olaba ffe ab'obuwangwa n'ennono bassebo ne banyabo tulwanira mu nsi yaffe
ate tulwanira mu buwangwa bwaffe, ate tulwanira mu buweereza bwaffe. Kyetuva tuvaayo tukole ensonga zino tubawa amagezi omuli okumanya n'okutegeera. Amagezi gali mu buwangwa bwo, gali mu nnono yo. Njagala tutunuulira olwaleero. Ninawe njagala okulaga mu abatunuulira amadiini. Oyinza okutunuulira amadiini agajja wano. Tunuulira omusajja avuddeyo nga muzungu, bamuyita Putin. Omanyi n'ensi gy'akulemberamu. Omuzungu oyo Putin yabategeezezza nti bassebo ne bannyabo Yesu tabangako muzungu. Ekyo temwakiwulidde? Ye post eri ku mitimbagano etambula nti Yesu tabangako muzungu, era yakkiriza n'agamba nti Yesu muddugavu, era n'agamba nti Yesu ava ku lukalu lwa Afrika, era n'agamba nti ensibuko y'abantu abo. Kubanga tunuulira Kemeti, otunuulire Isirayiri, njagala otunuulire omukisa Katonda gwe yagiwa gwaki? Kumanya buwangwa bwayo n'okukola ensonga eyo. Kati gwe omulokole alowooza leero nti ogenda kutunda obuwangwa bwo osinze Yesu ng'omusinza ng'omuzungu, olaba bwe bamaze okulaga abazungu. Fe abatambuddeko ne tugenda mu mawanga g'abazungu gonna nga bwe muzze mutulaba, sijja gaddamu nti London, America, wa sigenda gaddamu kubanga tugatambuddemu nga mugalaba. Amawanga ago okimanyi nti gakkiririza mu buwangwa bwago, era chachi zaayo teziri mu bantu, ekereziya zaayo teziri mu bantu, byafuuka bifo bisanyukirwamu, batundiramu na supermarket. Naye gwali wano tosobola kikkiriza kubanga waliwo abantu ab'obuwangwa n'ennono, abantu abali mu nsi yammwe naye nga mukayana, alwanyisa ddiini zaffe, akola bw'ati. Bassebo ne bannyabo, nze siina muddugavu yenna gwe nnwana naye, wabula nkuyamba okudda ku buwangwa bwo. Muveemu kye bayita stigima, muveemu okwetya, mujje tukwatire wamu, tununule ensi yaffe. Toyinza kuyimira noga nze paana Africa, nze mpagira mu baddugavu, kyokka ng'okutte Bayibuli, okutte Kurani, ate ng'ogamba omwo mwe muli obwakatonda bwo. Ebitabo ebyo tibirimu bwakatonda bwo. Ebitabo bawandiika biwandiike, biggwako. Bassebo ne bannyabo ebitabo biggwako. Bayibuli mawulire makadde agatakyetaaga na kusomamu wadde ekigambo n'ekimu. Bayibuli mawulire makadde ageetaaga okukola nga toilet paper mu kaabuyonjo. Njagala okubategeeza mmwe baddugavu mmwe bannayuganda abali wano, omuntu n'ayimirira n'agamba nti munnange kati nafuna discipline, kati neetaagayoko ku ssente obukadde nga 7 awo ku 10 neetaagayo ku ssente. Ekyo kyakoleddwa Pastor Bugingo. Naye abantu ne bavaayo n'ayimirira n'agamba muganda wange nze sikugobye bugobi, naye tuli wano wakitandikira mitwalo nga 5, va mu by'omuzannyo, dayo nga Katonda asosola n'okuweebwayo n'ekiweebwayo ky'omuntu nga kitandikira mitwalo 5. Bassebo ne bannyabo, ffe tuli babuwangwa na nnono, naye tukola ku buli muntu nga bwazze, kubanga abazze mu buwangwa bwe. Oba yalina oba talina, tumukolako ng'ennono bw'egamba. Naye mwamulabye ng'amugobera mu maaso ga kamera, era nga Bayibuli bw'egamba nti omwavu n'obwakabaka bwa Katonda tabulina. Kubanga baali kugamba nti n'omwavu obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe, ng'ate bajja kusuubula nga bakukulembeza kitabo ekyo, onoobawo otya ssente nga bakugamba nti n'omwavu alina obwakabaka bwa Katonda. Kale bassebo ne bannyabo, mbasaba mudde mu buwangwa bwammwe. Ate nammwe bapasita mwebeereremu. Kyova olaba neebaza omwana mulenzi ono Pastor Ssenyonjo, mudde ku buwangwa bwammwe, oba mudde ku nnono zammwe, oba mudde tudde gye twabulira, va mu busibe ow'ennansana. Akoze omulimu munene, naye lwakuba abantu abagamba muve mu busibe, mulime ebijja, muddeyo mutegeere ebika byammwe, naye ng'ate tababuulidde nti mu bika waliyo omukeeka, nti mukeekeeka muddeeko ewammwe, waliyo ogwakalannami, mutuuleko wansi mulannamizeeko ensonga z'olujja olubeza ekika kyammwe.
waliyo ogwa jjiri nga bategekera emirembe egirijja, waliyo ogwa kyaki nti kyaki ekyo ndi kyakumala kizadde. Ekizadde ekyo kimalirwawa mu luggya, kyebava baga nti omwana ono ava mu luggya lwa gundi. Kakati ekyo kyekikujja mu luggya, era kyovola nti ewaffe mu Buganda owasa omukyala adduka oluggya lwa kitaawo n'aluyita bbali kuba addukawo omukolo gwe baakolerawo okumalako bba obusobe. Kale nno bassebo ne banyabo, naye oluggya olwo lutegekebwa lutya? Teba bbanga tiruba ki bazimbamu batya akasiisira, eyo ensiisira gye bayita lwayaba. Bazimbamu batya akasiisira gye bayita lw'abaana, waliwo ensiisira gye bayita lw'abaana, bagizimbamu ddi mu luggya omwo n'osiisira ne balyoka bagikomyawo okwabya olumbe. Kati ensiisira eyo mwenna temukyagimanyi yakolebwanga etya, yekujja mu luggya. Kati omukamwana leero adduka oluggya lwa ssezaalawe, ddala naawe okakasa omuntu oyo baamumalako omukolo ogwo mu nsiisira gye bayita lw'abaana, balyoke bazzeewo ensiisira gye bayita lwayaba, balyoke bazzeewo ensiisira ezo muzimanyi. Okusiisiza obuyinza nti Jjumba nno yatudde mu kifo ekyo n'asiisira, nti omwana oyo ava mu luggya olwo yatuula n'asiisira, kubanga gojja genda mu luggya mululeke mu bbanga ogende weeyanike ku mukeeka ogwo ogwa kyaki ne mukazi wo ate okola amawemuukirano oba ng'owemudde ebbanga erya ssewamala. Mu luggya bazimbawo ennyumba gye bayita lw'abaana, ennyumba eyo yeemalirwamu ekizadde. Ebeerako emiti emeka? Kubeerako omuti omusambya ogwo osobole okusambyasambyako ng'ozzaawo oluggya olwo. Kubeerako omuti omulamula basobole okuwa obulamuzi bw'oluggya olwo. Kati omwana mulenzi akolebwako emikolo egyo, ate omwana omuwala akolebwako mikolo ki? Bassebo ne banyabo, eyo yenzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Nti nzikiririza mu buwangwa bwange, era nzikiririza mu nnono zange, era nzikiririza mu bwakatonda bwange nga Mukama Katonda bwe yantonda. Nga bwe wawulidde nga nnyonnyola ku nkoko erudda luli gwasanze puroguramu eno wakati, kubanga mwe abatulaba bwe muba mukola mu puroguramu eno mujjamu obutundu, naye mbasaba muddeyo ku Nnono TV mulabe nga puroguramu ennamba nga bwe nagikoze mu ntandikwa yaayo, osobole okufuna amagezi okumanya n'okutegeera, kubanga lino ly'ettaffaali lyennyinza okugatta ku ggwanga lyange nga ndiza mu buwangwa bwabwe, egy'okuyigiriza abantu okwagala ensi yaabwe. Omuntu ayinza atya okwagala ensi ye nga tamanyi buwangwa bwe? Abantu tebasobola kwagala nsi yaabwe, Oweekitiibwa Pulezidenti, nga tebamanyi buwangwa bwe. Naye ffe ab'obuwangwa bwe tujja gye muli, oba mu minisitule oba mu gavumenti oba luddawa, mutusenza buti nga muga nti abo balina ebintu biri backward, byava ku mulembe, bali ku mulembe gw'emabega. Nedda, tutambula n'omulembe omutinzikyusa nsi nga tuzza abantu ku buwangwa bwabwe, kuba mwe muli okwagala ensi yaabwe, mwe muli okwagala obwakatonda bwabwe, mwe muli okwagala obujjajja bwabwe, mwe muli okutegeera nti eno y'ensi y'abaddugavu, y'ensi buko, era mwe muli ensi ensuubize. Bassebo ne banyabo, bassebo ne banyabo, njagala tukwatagane bulungi, tuwuliziganye bulungi, tusobole okuwabuligana obulungi. Kale nno nze ndaba pulezidenti w'eggwanga puroguramu ey'okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Abantu b'oyitako ab'obuwangwa n'ennono be bantu bokka abasobola okutuukiriza ekyo ky'oyagala, abantu okudda mu buwangwa bwabwe, abantu okwagala ensi yaabwe, abantu okwagala ennono yaabwe, abantu okwagala ensi buko, kubanga omwo mujja okusanga nti omuntu tatta munne, omuntu tabba munne, omuntu tanyaga munne, omuntu tatwala mukazi wa munne, byonna ogenda kubisanga mu buwangwa bwaffe n'ennono. Nabadde nina omuntu gwe njogerako naye nambuuza, naye bagamba nti abasoga bano bawalana, abasoga bano bayina enkwe. Ng'ayogera abasoga bano bayina enkwe, abasoga tibakkaanya. Ne ŋŋamba bwe nti bassebo ne banyabo olw'okuba nze nategeera amawanga gonna, njagala kubategeeza Abaganda, abasoga tebayina nkwe, kubanga omusoga bwakuwalana n'ewakaawo bw'aba ayitawo tatunulayo, ne bw'ojja takubuuza,
ne bwotunula abwakuwalana akulaga nti akuwalana naye mu Abaganda abalaga bannammwe nti mikwano gyammwe era n'onyumya naye ng'omulaga nti munno muganda wo taata wo wa mukwano n'omulaga njagala otunuulire bw'avaawo ky'omukola oluvaawo ng'otandika mugeya nti mulangira oyo anti afaanana bw'ati ne bw'ati oluvaawo n'omulaga nti gundi oyo nanti afaanana bw'ati ne bw'ati oluvaawo n'omulaga nti gundi oyo nanti afaanana bw'ati ne bw'ati kiki ekiddako kitegeeza bw'oba osobola okugeya munno kitegeeza nti bw'oba osobola okugamba munno nti ebyo byokola si bituufu ebyo byokola si birungi lwaki tomubuulira nga waali njagala mbategeeza Abaganda mwe musinga okuba ababi era kati mugenda kunyiiga kati lwaki ayogedde kufa Abaganda mwe musinga kubanga ne gw'onoosalako obulaga ekiro omusinikira amannya n'oseka era n'owulira ng'omwagala nnyo naye olutambula n'oga nti Ssaabakabona oyo simwagala lwaki tondaga n'ombuulira n'ekibi kye nnina kyova olaba bassebo ne bannyabo eggwanga lyaffe nga Buganda nga y'ensibuko ligenda kulwawo okutereera lwankwe kubanga buli mukulembeze yenna gw'osanga buli muntu yenna gw'olaba eyalizzaamu abantu essuubi ate bw'ovaawo zibeera nkwe lwaki bw'oba tonjagala tombuulira ekyo nno kirina kuddayo ne mudda mu nnono musambwa ki gwe twasobya mwoyo ki gwe ogwetaaga okutereeza gukomyewo obumu mu buwangwa bwaffe tulyoke tutembeete amawanga amalala kubanga mukimanyi bulungi mu mawanga nti ffe nsibuko njagala kubabuulira bassebo ne bannyabo ekyo mukitegedde ku byenkolagana mbalaze nti omusoga mulungi kubanga bwakuwalana akulaga omuganda mubi kubanga bwakuwalana takulaga njagala oddeyo kati weetegereze katugende ku kibiina kya Nuupu awo nawo kanjogerewo aba Nuupu mugenda gamba nti ate ayogedde ki njagala otunuulira ow'ekitiibwa Mpuuga goba otunuulira olwaleero wano yalidde ssente mbiraba mu mawulire ne ku mitimbagano wano yakoze bw'ati wano yakoze bw'ati ate n'avaayo nze omanyi ndi wa Nuupu sigenda kugivaamu omanyi wano ndi bwenti kati njagala kubuuza mmwe abatulaba n'abatuwuliriza bwe mubanga mmwe mu abantu be bagenda okulabirako mwe abakulu bwe munaamala okwetakula bwe mutyo nga timusobola kwesibira mu kisenge eggwanga lye tuzimba n'abaana be tuzaala bagenda kubeera batya njagala otunuulire wano ow'ekitiibwa nga bwe njogedde ow'ekitiibwa Mpuuga njagala otunuulire muyigenga okweggalirako mu kisenge muleme okwonona kubanga mmwe mukaddiye tuli mu kuzimba ensi empya eggwanga eppya abantu abapya naye mugenda bazimba nga muli ba mutima bwe gutyo era mugenda bazimba nga sitweyagala bwe tutyo njagala otunuulire njagala ogende mu ministries kati tuyina baminisita bangi betubadde nabo Abaganda mwatandise dda okusonga olunwe mu minisita Balamu nga bamulonze ow'ekitiibwa Balamu nkuyozaayoza weebala okuwangula ekifo ky'obwa minisita kati tagenda kuddamu kukola bivvulu era tagenda kuddamu kutambuza event se kakati bamuwadde ekifo kubanga baagala omukuba ekigwo lwaki timwagala bannammwe kyogamba nti Balamu bw'abeera minisita ye tabadde na bamaneja kyogamba tabadde na bantu bamanijinga bya bugagga bwe ekyokubanga minisita kimujjako kubeera ne events ze kimujjako kubeera n'emikolo gye kakati era mwagala kumukuba okulabika nga mumusaanyaawo nti buli mukulembeze gwawadde obukulembeze agwa kiki ekimuleetera okugwa mwe mumusuula kubanga muyina emitima emibi bassebo ne bannyabo mbasaba mubeere n'omutima omulungi obwa minisita buweereza abatudde mu ministry mwenna njagala mumpulirize bulungi obwa minisita buweereza obubaka bwa parliament buweereza obozze okuweereza abantu so batozze kwesiba ku bantu kyogamba nti ne bwonooweza emyaka egikuwalulira kaliba ogenda kusigala ng'oli ekyo ekifo ekyo baba kikuwadde oweereza abantu omala okuweereza owummule naye gwe onoogamba otya nti buli muweereza azze n'ebyobugagga bwe bigenda kumuggwako
kubanga agenze buweereza. Bassebo ne banyabo ekyo si kituufu, wabula ekyo kyekiri ekyokusuula obwamwoyo bwaffe n'okusuula obuwangwa bwaffe. Ye bwe sibibagambire wanani agenda okubibagamba. Njagala otunuulire bannannyini masomero. Mbadde nsoma ku social media okwo nga neetooloola emitimbagano nga ndaba waliwo essomero limu erinnya linvudde mu mutwe ng'essomero eryo abayizi baayidde 5. Abayizi abo 5 abaayidde ne bafa. Naye ekifo ky'okuvaayo okukubagiza abazadde bannyabo ne bassebo abazadde b'abaana abo abaafudde kitalo nnyo kitalo ddala, tusaba Tonda Namugereka abagumye. Onoovaayo otya okunnyonnyola ng'oga nti ayo ly'essomero abamu bannannyini masomero mwokya amasomero g'abannammwe nga mwagala okusuula ekitiibwa kyabwe n'okubaggyako abayizi nti oyo gwolaba essomero lye lijja kakati totwalayo baana bo. Naye ng'ate mmwe abakikoze yemmwe bennyini ab'obuwangwa n'ennono, yemmwe mwennyini Abaganda Abanyankola abalugwala, kitegeeza nti mwava ku bwakatonda bwammwe. Otootya bano abaana abato abagenda okuba bapulezidenti b'enkya, abagenda okuba baminisita b'enkya, abagenda okuba abantu abagenda okuba bassaabakabona b'enkya, abagenda okuba bakabona b'enkya, abagenda okuba basawo b'ekinnansi ab'enkya, n'obatta n'obasanyawo kubanga oyagala abayizi babaleete mu ssomero lye. Mutima ki ogwo gwe mukuze nga muguteekera ddala mu baana baffe, mu zadde lyaffe? Waliwo essomero liri Kawempaawo, essomero ly'Abasiraamu. Mwakutte Kulaani ng'omuyizi mumukuba emiggo gye mwamukubye nga mumugamba yaganye okusoma Oluwalabu. Njagala kubabuuza, lulimi lwa buwangwa bwe gwe bw'okitunuulira omuyita Muwalabu? Katonda yali mukyamu okumutonda nga Muganda oba okumutonda nga muddugavu gwe n'oyagala asome Kulaani? Naye n'omukwata n'omukuba emiggo, n'omala okumukuba emiggo ate mmwe batica bennyini ne mumutwala ne ku kisenge ebbali n'okumukozesa ne mumukozesa, wabula ne mulaga nti emiggo mugikuba mu bukyala. Ate headmaster w'essomero n'ovaayo n'oyimirira n'ogamba omanyi omuzadde munnange kati nakuumye bubi kale nno ne mutandikiraawo poliisi ne mubuzaabuza kubanga muyina ssente. Bassebo ne bannyabo, abaana be tukuuma bato be baana b'eggwanga bagenda okuddawo okuba mu ggwanga lyaffe enkya. Bannannyini masomero mutwale obuvunaanyizibwa nga tubawadde abaana baffe. Bassebo ne bannyabo, nange ndi muzadde era ndi muweerezi aweerera abaana benzaala ne besizaala. Bassebo ne bannyabo, ng'abazadde bituluma. Lwaki bannannyini masomero timweba na commitment eraga nti muli baweereza, muli basomesa? Ye omwana mukube kibooko situganye, naye omukuba mu kabina, omukuba kumusaanyaawo bw'otyo, ate n'oyita omuzadde nga n'omwana akulemye okutwala mu ddwaliro, kati omwana oyo ali ku kitanda. Bassebo ne bannyabo, bannannyini masomero bekyatuuseeko ne bekitannatuukako, mbasaba mubeere abantu abakakamu, abantu abagumiikiriza, abantu abawulira. Ensi eno bagikontrolingira ku buntu butono nnyo obubalemye okulabika nti muddayo ne mubeera n'ak'obuntu ne mubeera n'obuwangwa bwammwe, kubanga obuwangwa bwaffe buyina ebintu bingi bye bukola nti ebyo ojja kubisanga nga tubyogera mu bantu obuntu abali ebbali eyo oba nga tubisomesa wano ku social media, naye obuntu bulamu. Waliwo omuyimbi gwe nalabye yabadde agenze kuwuga ne bamukuba n'ebifaananyi ng'ekituufu ali buweerere. Bassebo ne bannyabo, twava mbikoola twava mbwereere ne tudda mbikoola ne tudda mu maliba ne tudda mu mbugo zaffe ne tudda mu ngoye. Ogwo mulembe tugenda tukulaakulana. Kakati gwe omuyimbi oba oyolesa ki ekyo mu baana? Kyogamba bw'oyimba oluyimba n'otakunama tosobola kubeera serebu. Okubeera serebu olina kumala kunamira bantu, olina kumala kweyisa bwereere ku mitimbagano. Nga ne gye tuweerera abaana batugamba abaana tubagulire pads, naye pads ezo ezimu zigendamu ne layini z'essimu. Bwe zigendamu layini z'essimu, abaana baffe batandika okulaba ebintu bwe bityo, nabo bave ku masomero nga bayita bwereere. N'obeerako feva. Bw'omala okubeerako feva, ensi n'ekwagala ate ensi n'ogikunamira. Tuyina kuddayo kubikka ku maama Nabinene, kubikka ku Kabaka Bulamu,
kubika ku Ssewamala tulabe ng'obwereere obwo buggwa mu ggwanga lyaffe. Kitegeeza nti kye nannyonnyodde Oweekitiibwa President okusomesa abantu okwagala ensi yaabwe tulina basomesa nga tubazza mu buwangwa bwabwe. Buli kitonde mu nnono yaakyo nga bwe kirina okubeera, naye bassebo ne bannyabo mususse okutukunamira n'okwonoona generation eddako. N'oyo muyimbi njagala kumukomyawo, naye nga bwe njogeredde ddala ku bayimbi kanjogere ne ku muyimbi omulala. Nalabyemu omuyimbi omu ali mu nsi ya Amerika, yali wano mu Uganda. Omuyimbi oyo walinnya era w'amaanyi, kumbi ye namba 1 wa Uganda. Nentunuulira naga nti nfumbye mu bufumbo ku mutukutu gwe ogwa Twitter, nfumbye mu bufumbo emyaka 16 naye nga ndi mu kubonaabona. Ng'omuntu omu yayogera nti nze senga kulanna manfumbidde Ssaabakabona emyaka 16 naye gyonna ngimazeeko nga mbonaabona. Era nagenda okusaba okweddira mu nsi gye bayita Amerika nga noonya ddembe, timundaba bwe nzizeeko akanyama, timundaba bwe nnyirira, nga ye yennyini ye yeewandiikidde. Mbasaba bassebo ne bannyabo, muli bampeta, muli bafumbo, muyina ezzadde ly'abaana 5. Bassebo ne bannyabo, kati ezzadde eryo ligenda kkula litya ng'abaana ba serebu be bawandiika nti maama waffe yatulugunyizibwa emyaka 16, kubanga gye muteeka positi ezo zisigalayo emyaka n'emyaka. Omusoga abiyita ebyanda n'ebyanda bisigalayo, abaana nga bakula nga basoma nga bagamba munnange mwe abayimbi baserebu amaka g'abantu abalungi ge twalibadde tulabirako okutereeza eggwanga nti abaana baffe bwe tubazaala bafumbirwe, kakati omwana w'oyo anaawagira atya ekiteeso kya nnyina naye n'afuna omusajja n'afumbirwa. Ojja genda okumusanga nga yawasa, ogenda kumusanga ng'abivuddeko nga n'okuzaala tazaala wabula ayina obulumi buli obwasigala ku maama we. Abaana muba tokyalinga obwongo, abayimbi mukola ebintu ebitanyuma, okwagala tikuggwayo. Abantu bangi balina okwagala, balina omukwano, omukwano tiguggwayo. Abakazi abalungi ndagala nnamu tiziggwa mu lusuku, teri kyonoonya ensi yaffe nga bwenzi. Naye bassebo ne bannyabo, omukazi owuwo gwoleka awaka bwe yakula ne gwogenda okwagala naye bw'atyo bwe yakula. Mbasaba weweekomintinga n'owasa ne bakuteekako empeta eno, twala empeta eyo nti ya kitiibwa, twala empeta eyo nti ya buyinza. Ate mmwe bamaama bw'obeera n'ekisajja kyo nga kigwagwagwagwa kikula bwe kityo, gezaako kibikkirira, kubanga gwe maama w'abaana, gwe nannyini nnono, gwe olina Katonda ow'ekisa, ffe tulina Katonda ow'obuyinza, kubanga gwe okwatibwa ekisa ozaale. Kakati ekisa ekyo kikwatirwe ne ku balo, kikwatirwe ne mu nsi gy'ogenda okusindika positi eyo, kubanga muli baakulabirako. Emikutu gyammwe gigobererwa abantu bangi. Olaba nange mbadde temumanyi nti ngigoberera, naye ngigoberera kyova olaba nti nsobola okwogera ebifa ku mitimbagano kwonna. Bassebo ne bannyabo, mbasaba tubeere bakisa, tubeere bantu balamu. Mwe abavubuka abayimbi abatannawasa, bw'oddamu okuwasa omwana w'omuntu mutwale nti oli wa buvunaanyizibwa, kuuma mukyalawo. Nga bwe tulaba abayimbi abakumye bakyala baabwe, mulimu obuntu obutonotono mu maka obuyinza bw'oyinza okugumira, kubanga omukazi aguma, naye waliwo ekisukka nekiyita we kyalikomye. Abayimbi mbalabye nnyo musitudde bakazi bamwe bali mu Amerika, musitudde bakazi bamwe bali mu mawanga malala, mwe musigadde eno kabonero ka bwenzi omwejjako osobole okusula ne bw'oyagala ebbanga lyonna. Gw'omugamba maama nkugulidde ennyumba mu Amerika, naye obufumbo babuweereza, babusibako mu bbaasa nti kati buntwalire Masaka, oba omutaddeko enkondo. Bassebo ne bannyabo kye bayita obufumbo, kyova olaba nti omusajja endiga gwe yatomera tawasa, n'omukazi ow'olwazi tafumbirwa, kubanga akabonero ak'obufumbo kali mu kitundu ekyo ekyokuba nti mwegatta ne muzaala. Kakati bakazi bammwe emyaka 2, 3 togenda Bulaaya, oyo aba akyaliwo, obeera oba wamugaba. Kale bassebo ne bannyabo, njagala okwongera okubategeeza, kubanga bwadde ne ligambwako nnyini lyo,
teri agenda kubagambako okujjako nze Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono. Nze nsobola okutuula ne mbafisizaawo obudde ne musobola okubanga mulaba ensonga ezo. Bassebo ne bannyabo, njagala kusemberera kubasiibula, njagala kusemberera kuva wano nga mbategeeza nti okwanalayizinga ebintu ebibadde mu ggwanga bingi nnyo. Baminisita babalonze, naye bwe babalonda mutambule ne programu z'abantu bammwe be mugenda okuweereza. Be baatadde mu culture, bassebo ne bannyabo, ffe ba culture, ffe ba buwangwa na nnono, ffe ba buwangwa na nnono. Naye oyinza okubuuza minisita amaze ebbanga mu culture nga ffe aba culture ne bwe tutegeka omukolo tayinza gulinnyako. Kyokka ng'agamba nti akulembera buwangwa na nnono. Gwe bwe bakubuuza ekyobuwangwa osooka kutunula ku ki? Era osooka kutunula ku bajjajja b'abaana, osooka kutunula ku bantu abaazimba ennyumba ez'essubi, osooka okutunula ku bantu abalemeddeyo mu buwangwa bwabwe. Nga sirabangako minisita mpandiikidde nanga nti owaali jangu tulabe bwe tuyinza okukwasaganya sekitayo ey'obuwangwa n'ennono. Kye mbasaba ate ne tubawandiikira ne tutuula nammwe ne tubaweereza ebbaluwa n'okutwanukula temutwanukula. Kitegeeza pulezidenti alonda abantu nga tamaze kutegeera nti abantu bano bagwa mu sekita eno. Kale bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti ffe gye tuli ab'obuwangwa n'ennono tugenda kukuza amatikkira ag'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ag'empologoma ya Ssewamala Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa ono gwe mutudde naye ng'ennaku z'omwezi 23 n'abiri tugenda kubeera mu disitulikiti y'Ekyankwanzi. Ekyankwanzi tugenda kubeera Ntwetwe ku kisaawe ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano n'abiri tugenda kukolerawo ensonga nnyingi, tuyisa abantu bangi, era tugenda kubeera amatikkira ago gakulembeddwa Kabona Ssennyonjo, omutabiriza w'obutabiriza bwa Mityana. Kati bannamityana be bategese obutabiriza obwo bukolebwa district Mityana, district Kasanda, district Mubende, district y'Ekiboga, obutabiriza obwo ne district y'Ekyankwanzi. Kati mu butabiriza obwo tukoowoola bannabutabiriza obwo nti mwenna era ngenda kutandika okulambula district ezo okuva ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano mpaka ng'ennaku z'omwezi 24 gy'emikolo emikulu gye gigenda okubeera. Tusaba bassebo ne bannyabo, bamemba ba palamenti abakiikirira ebitundu ebyo, baminisita abali abakiikirira ebitundu ebyo, prime minister Honorable Nabbanja ow'ekitiibwa, tugenda kubeera mu kitundu kyo. Ntukuwandiikira amabaluwa ne gatuuka, naye oluusi n'okutulaba n'otakola ki n'otatulaba. Naye ndowooza ku mitimbagano gano bajja kugamba ti Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono yagambye agenda kubeera mu Kyankwanzi era yagambye yakuwandiikira. Kati ekyo kikulage namba abantu be tubeera nabo bangi nnyo, tugenda kubeera na activities nnyingi nnyo. Tusaba mujje musinkane abantu bammwe we tubakuŋŋaanyiriza, kubanga olwedde oluusi ne bwe mubayita tibakyajjayo, naye ffe tusobola okubakuŋŋaanya kubanga abantu bonna bakimanyi nti obuwangwa n'ennono omuntu mwayinza okuyimirira okubeera obulungi, mwayinza okuyimirira okufuna omukisa, mwayinza okuyimirira okufuna obwakatonda bwe, mwayinza okuyimirira okufuna eddembe kubanga Mukama Katonda yatutonda ng'atwagala. Kati olw'amatikkira ago tubakoowoola bassebo ne bannyabo, mwenna abagenda okuba mu kitundu ekyo, mwenna abagenda okuyita mu kitundu ekyo, mwenna abagenda okuwulira obubaka buno, kubanga kaakati tusigazza omwezi gumu n'ekitundu gwe gusigaddeyo, naye omwezi gumu n'ekitundu gubeere ogubunyisa amawulire, buli muntu abeere ng'ategedde. Ku mulundi guno tuyita abasiraamu, abakatuliki, abalokole, ab'amadiini gonna, baseveniside, mwenna mujje mudde ku nnono yammwe. Era tubayita mujje musome, emisomo gigenda kubeera mingi, ate wagenda kubeerayo n'okugaba omukisa. Omuntu akummalole y'amagezi n'akuwa akajiiko k'omukisa. Omukisa gwe gukola byonna, omukisa mu bufumbo bwo, omukisa mu makaago, omukisa mu mirimu gyo, omukisa mu buli kintu ky'okola, omukisa mu bulamu bwo. Omuntu bw'obeera n'omukisa weeyagala n'obeera n'eddembe.
njagala okubiriza banadini mulekerawo kutunda emikisa mulekerawo kutunda ebirooto n'otunda naye kirooto ky'omuntu $3 wano mu Uganda kakadde basebo ne banyabo kisuse kubanga bagamba nti obugagga mu bufunye n'eddembe mulifunye kati mubuulira abantu amazima okulabika nti abantu basobola okudda mu buwangwa bwabwe nammwe abantu abasawo b'ekinnansi abantu bwe tubagamba okudda mu buwangwa bwabwe tubasindise kusamira kunyenyansaasi si buli muntu yenna nti agenda kutulwako emizimu si buli muntu yenna nti agenda kutulwako emisambo buli muntu yenna wooli kikuvunaanyizibwa okudda mu buwangwa bwo wabula waliwo details ze tusobola okunnyonnyola wakati w'omusawo w'ekinnansi n'atali musawo wa kinnansi kubanga n'abasawo b'ekinnansi masabo gye mulaze nabo babbi bakoze ebintuntu abasawo b'ekinnansi bakoze ebintuntu kasasiro atakkiriza n'abantu kudda mu buwangwa bwabwe abakazi bwe bajja mu masabo mubeebakako era ne mubasuubiza omukisa naye mukisa ki ogw'okusooka okwegatta n'omuntu omusiiza ebirwadde tiweekebeza nako sirimu omuyina tomira ddagala wabula n'obulwadde bwolowooza bujja kuwona siggwe wabuleeta walimiza eddagala n'owangalako oli mu kukola bintu bya kisirusiru ate bwe weebaka ku baana b'abantu gwe omusawo w'ekinnansi gwe tujja kufaafaagana mpozi nga sikutegedde ng'okola ebintu ebifaanana bwe bityo kubanga bassebo ne bannyabo jjajja w'abaana tiyeebaka ku bazzukulu be wabula bazzukulu baleera balere ne babeera bulungi ate nammwe abakyala bagenda mu masabo munnyonnyole babbammwe mutambule ne babba bammwe osooke weetegereze omusawo w'ekinnansi gy'osindika mukazi wo kuba nago gali eyo gakafiiri gayitirivu galowooza nti emizimu emisambu abalongo n'amayembe baabafuula bakatonda ejjembe tiritondanga ku ffene tiritondanga wadde ku muyembe wadde olweza n'ebbombolo tujjanjabisa omuntu ejjembe tirimutondangako wadde omuzimu wabula egyo myoyo egiweereza obutonzi lwaki mugikozesa okwonoona obuwangwa bwaffe n'osanga abantu nga batagala butagazi balinga sweta nkadde kati abantu bwe tubagamba okudda mu buwangwa bambi banoonya bagenda bayingira mu masabo ate gye basanga agazibu ag'enjawulo njagala okubategeeza bassebo ne banyabo ekyo nno si kyekituufu waliwo ebintu bingi nga bye tubadde tujja tunnyonnyola oyinza okutunuulira n'abagaye nti omuntu bw'agaggawala agaggawalira mu nsi ye era omuntu bw'afuna ssente azifunira mu nsi ye era omuntu asobola okufuna ssente kazifunidde mu buwangwa bwe waliwo mukwano gwange omu mbadde saagala kwongera kumwogerako kubanga oluusi nteranga omwogerako omukwano gwange oyo bamuyita Lwasa kubanga bassebo ne banyabo nze ndi munnamasaka ndi munnabuddu mukimanyi bulungi nti nva mu disitulikiti empya ey'ekyotera nva mu ggombolola y'ekiyebe mu muluka gw'ekannabulemu ku kyalo kye bayita Kibumba mukimanyi bulungi nti ndi mukooki bannalakayi mwenna abava ewaffe wakamuswaga mwenna mbatumirako abakooki mwenna bannabuddu abantu mwenna abava ku kkuba eryo muli mikwano gyange naye omugagga Lwasa watandika mpola wakola akasente n'obeera bulungi ensi neekwagala bajjajjaabo ne bakuwa era ne bakkiriza ne bakola ki ne babeera nga bakuwadde okufuna n'obeera bulungi n'ozaala abaana n'okuwasa n'owasa naye n'otuuka okuwasa n'owasa ne bootagenda kuwasa n'otakoma ku kuwasa n'okweyambula ne weeyambula n'osigala bwerere n'otakoma ku kusigala bwerere n'okuwemula n'owemula n'ofuuka kimpeneggu ku social media bannamasaka ffenna n'otuswaza nga ffenna tulinga abafaanana bwe tutyo kakati wakoma ku ekyo omanyi munnange ssente zino ze mulaba naddala mu abantu abamansa ssente n'ozikwata n'ozimansa bwoti ssente musambwa bulijjo okoma ogwegobako n'obeera ng'ogumansa munnange zaagala nnyo omuntu azikukulira ne bw'oba oyina ssente mulekeraawo okugabira ssente mu kamera si kya bugunjufu si kya buwangwa bwaffe omuntu bw'oba omuwadde lwaki oyagala ensi yonna emanye nti omuwadde abantu bangi mbalaba ab'obuwangwa n'ennono naye nga mumansa ssente muzimansa bwe muti era nagwo omusamba kyegukola gukwegobako Lwasa bwe watandika okukunama n'otandika okumansa
n'otandika okukola ebintu ebitakolebwa. Kakati leero kiraabu ebadde esasula abantu baffe kumbi abantu 2,000 oba 15,000 oba abantu 10 nga bonna bakozi obakozesa, olwaleero banka egitwala. Kakati banka bweba egitutte, olowooza mukadde kano okyasobola kukola ssente zizimba ekizimbe ekyo oba ezitegeka bizinensi eyo? Lwaki oyavuwadde? Enneeyisa bw'otaali mu kamera, nga kamera tozitunulamu kufaanana bw'otyo bwe wali. Naye gwe omuntu eyali atuuse ku ddaala erikulembera abantu ng'osabye obwammeeya bw'ekibuga Masaka, basazeewo n'Obukuwa bagenda Bukuwa, nga weeyambula bw'otyo ng'olinga omukolimire, olinga omuloge. Obwavu bwo bulaga mu mawulire nti wasooka kwawukana na maama w'abaana, omukyalo omukulu n'alinnya ennyonyi, kati omukaaba. Bassebo ne bannyabo, njagala kutegeeza nti Katonda ayinza okuddamu n'akuwa, ne Katonda n'akusonyiwa. Naye va mu mawulire, lekeraawo okweyambula, kendeeza obwenzi, kendeeza obuwemu, tusobole okuddayo ku layini abantu bategeere nti omusajja oyo yawuliriza eddoboozi lya bannamasaka. Kubanga lwasa tebajja kugamba ojja kutwala obusente bw'ogenda ogabira abantu, nze tibangula, tolina sente z'ogenda kumpa. Kyova olaba nti njogera byenjagala kubanga mu buweereza bwange buliwo okubuulirira abantu. Kale nno bassebo ne bannyabo, nsaba ekitundu ekyo gw'abadde atandikiriza okufuna ssente, ng'otandikiriza okweteekateeka, Katonda akusitudde akufuggyeko eddusu, omukisa gw'abajjajjabo gukulembedde, akasente kakwate bulungi. Omwana muweererere gy'onoosobola, kozesa kitono. Bw'ogenda kati Isitayina etuuse, mugenda ku midaala mugule kilo z'ennyama 20, 15, kyokka ne ku Isita emidaala giba miggule, n'ogigula nenyookako n'enswereeka. Kabonero ka bwavu. Gulayo 2 ze munaalya leero, n'enkyoguleyo ze munaalya, naluli oguleyo ze munaalya, ogipakira mu bibbo, sente bazikugobako mu nsawo. Lwaki ensi eno, lwaki mukwata ebintu mu nkwata bwetyo? Ebintu mubikwate bulungi, n'ogula ebintu n'opanga enju, n'okera ku macanga n'ekikumi tokiina, nga ne gwe wanywedde ne hangover tosobola jjejjako, kubanga lunaku lukulu lwakuzaani. Mukole emirimu gyammwe, munnono zammwe, mukwate ebintu mubikwate mpola, nga bwe mwevuga mpola okudda ku buwangwa bwammwe, obudde tibunnakeerewa. Mwabava mu kibuga n'otuuka mu kyalo, wagula emmotoka n'ogivuga n'obwana ne babusiba ku nkondo y'empale, abakazi ne babusiba ku biwuzi. Wagenze mu kyalo, wagenze n'emmotoka, abantu bakusanyukira, wagenda mu kibuga n'okola n'ofuna, naye abaana baabwe babasiba ku nkondo kubanga oyitamu ofumula enfunfu. Muddeemu empisa, muddeemu obuntu bulamu obukulaga nti bw'oba ogenze ku kyalo ng'ogenze n'emmotoka, n'abakagaali bawa omukisa, n'abantu b'osanze ku kyalo bawa omukisa. Yimirira obabuuzeeko. Naye mwenna mwepakira mu kyalo, ate ne mutuuka n'abo mu kyalo ne batuuka okubeetamwa olw'enneeyisa gye mweyisaamu. Kale nno bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, emisinde gituuse egy'Obwakabaka, emisinde gituuse, tuyina okuwagira. Nkunga bannayuganda mwenna, bannabuganda, abantu abakolera mu Buganda naye wadde nga timuli Baganda, abantu abaagala baffe Ssaabasajja Kabaka, mbasaba mweyiwe ku Bulange mugende mugule emijoozi. Emijoozi tugiguze, nange emisinde ngenda kugyetabamu n'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Mugende mugule emijoozi. Bwe mumala okugula, Ssaabasajja Kabaka asobole okufuna akasente akadduukirira abantu baffe. Luli mwalaba kyali kirwadde ky'abafesitula, baali basiriimu, nakati emisinde kye bagitegekedde mukimanyi bulungi kuba temuva ku social media. Mbasaba akasente akatono ako ke kasobola okuwagira ensawo y'Obwakabaka neeyimirira nebeera bulungi. Kabaka takola, ffe tulina okufuubaana, ekyo mukimanyi bulungi. Kati muveeyo mudduke, mwolese ekitiibwa kya Buganda, mwolese ekitiibwa ky'ensi yaffe, mwolese ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe, mwolese ekitiibwa ky'Obwakabaka bwaffe. Ate mwefuge, mubeere n'empisa, mugatteeko okwebaza obulamu bwa beene, okubanga akyali ku Namulondo alamula,
mbakoola mwenna bannabuwangwa na nnono mwenna ayinamu akasente k'omujozi gwa sente ntono nnyo genda ogule owagire genda ottuke ku kyalo kyammwe gye nabadde eggulu abaggulu university nga baguze emijozi abankoba za mbogo abaana abalenzi abali eggulu nga bagenda kudduka Kabaka Birthday Land. Kale nno bassebo ne banyabo mbasaba mugende mugule emijozi muwagire ekitiibwa ky'empologoma n'okwongera okwagala eggwanga lyammwe. Mukimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka tebamusoosa kubanga bw'oyogera ku mpologoma ya Buganda gy'osembyayo. Baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.